Waliwo amawulire agazze n'esitwagawadde ennyo obudde ekkomera ly'Eluzira aligenda kusengulwa we liri litwalibwe e Buyikwe eyo kati wano Eluzira we libadde aba gurupu ya Tiantanga gurupu Bazimbewo mu woteri ey'omulembe oba onfunye ekkomera ly'Eluzira we litudde olwaleero we mumanyi obulungi ligenda kugibwawo litwalibwe e Buyikwe olwo wano webadde we libadde mu kampuni y'Abachina baya abayindi baya abaki Tyanga ezimbewo woteri ey'omulembe anaagula ensi kuba tugitunda Uganda yaffe eggwawo kati olwokubanga ekkomera lino ligenda kusengulwa litwalibwa eri e Buyikwe twagala twogere ku nsonga zino kuba nsonga y'amaanyi naye kati wazzeewo ey'okutebwako kwa Boomwa n'eziikira eggulire lino ery'okusengula ekkomera ly'Eluzira. Lwaki lisengulwa? Ani ayagala okutwala wano? Kuba lino ttaka si lya bwannannyini nti lya muntu, ttaka lya gavumenta ly'abantu. Naye waliwo ayagala odditwala Bazimbewo Woteli gagadde. Twogereko n'omusajja mukulu w'amaanyi mu ggwanga ya mobilizer wa National Platform oba yakulira kunga mu Eastern Uganda omukulu Andrew Kiza Kaluuya alitugambye yalowooza ki ku ky'okusengula ekkomera ly'Eluzira odijja we liri olwaleero litwalibwe ate ebitundu ebyo eby'Ebuyikwe. Andrew. Kino si kipya ku bizibu bibeerawo mu sitayiro ya kibbattaka mu Uganda nti waliyo bamafiya mu Uganda abatuula n'apulaninga nti kasituzaako ki tutwale kaliwa. Nzija kuleetera example ya UBC. Ettaka lya UBC bwe lyali ligenda bayogerwamu n'ebindi ebyogera ebinene n'ebitono era bannaaye wano tugenda kuteekawo enkulaakulana egenda kujja hoteri tetugenda kuteeka wano egenda kubeerako konferensi egenda kukola bweti. Twakomenkereza nga bwe batuleetedde nga bamusigansimbi ekintu bakidduseemu ne bateekamu abalala siba Aya Brothers simanye baani ekintu ne kibalemeera paka ne leero hoteri si eyo gy'oyinza n'okugamba nti tukyazaamu abagenyi bannaamu. Oddukidde Wasudiini emunyonyo kakutwale ku Shimon bwe bali batwala Shimon baatandika batya era bannange ettaka lino this is prime location era essomero lisobola okulitwala ewalala era location eno ne tugiteekamu hotero. Sakasi yagirawo mu biseera byakyoka mu 2007-2006 awo era hoteri eno egenda kubeera yamulembe nnyo egenda kubeera 5 star nga yo kwegamba byetwetaaga byonna byokukyaza bagenya biti twakomenkereza tutya ettaka lya Sudiini. Kitegeezaako okuwulira oba okugamba nti Uganda eno ekyabbibwa bamafiya. Uganda eno both the land itself ne ssente y'omuwi w'omusolo bikyabbibwa bitya bali palamenti y'ekumi ne batukaka okuyisa essente z'okuzimba Lubowa hospital specialized hospital. Obututumbi bw'essente ne buyiika era bannayuganda eno Uganda kinyuma kitya. Nzijukira omukulu Thomas Tayewa deputy speaker w'eggwanga lino leero yali ku kakiiko aka national economy nga twakamala okuyisa ssente ezo tuyisizaawo ndowooza emyezi ng'oba 6 ne beesitula nti tugende Lubowa tulabe progress ya ssente zetwabamu ez'okuzimba eddwaliro. Si oyo mukazi omubbi oyo Benet simanyi Benet
yali mu malwaliro avudde mu ddwaliro kati ali mu kofi avudde mu kofi kati kulira ayingidde ne mu caayi ti Benesi bw'owulira ne Benesi oba muzimu oba kiki tomulaba naye owulira bulizi Benesi munnange lwoba hospital nga tuliwa ssente nga basenda abantu ate compensation yebiki superlocation tugenda kuteeka eddwaliro nga tetukyagenda kakandi tetukyagenda India tetukyagenda USA byonna byonna bigenda kugwerawa Uganda. It is about 6 years down the road, 5 years, 6 years. You know that in our foundation. Kunjira kuzirayo yobuziza. Kati kusaawa eno baluwa ndina ne kusimu yange wano ey'omukulu nga yawandiise nga awandikira Minister wa Internal Affairs. President Museveni yawandiise. Mwami Museveni yawandiise ng'agamba nti omutwe omukulu guli relocation of Ly'Eluzira prisons and construction of Uganda International Conference Center and Commercial Hub. Omutwe guli nti nkuwandikira ku nsonga ya relocation okusimbuliza Komera tuliteeke ewalala wano tuteekewo conference center and commercial hub. Kati mutegeerera obufere bw'ebintu bino nkujira. I have the above subject matter refers. I have received a letter from Tiantang Group. Tiantang bamanyi bakola bitayingwa wali egundi ng'oyise mukono olaba Tiantang bali mu bitayingwa bali mu ebyo still. Yes. Tiantang Group that are proposing to redevelop the Ly'Eluzira prison into a 5-star hotel with a conference center and relocate the prison at their cost. Nti bagenda kuzimbawo 5-star hotel barelocating ne conference center nga kweri batambuze ne Komera bazimbe ewalala ku bisale byabwe ku kosti yabwe to another place in the interior on a land identified by government. I totally support this. Kati ngagamba twagenda kuzimba Komera ewalala government wena abebalaze naye ku bisale byabwe mufuna bulungi era n'amaliriza ati nze kino nkiwagira nnyo. That is my Museveni. Therefore you are directed to do the following: start negotiations with the Tiantang Group about the program. Tandiketeesaganya naye tukiragambye I totally support this. Kitegeeza liboloja ne resolutions kite zijja kukola binabyatira agamba Kayibula Minister of Internal Affairs. This letter was written in 2022. Onfuna bulungi 2022 obubbi bwetuzira mu mula 2024 nkulagajja bwava 2022 lwamuwandikira n'agamba identify land in the interior where we relocate the prison anywhere in Uganda. Kugamba mwinterior ya Uganda anywhere wabona tutekala moja wonna wano mu Uganda Uganda amugambye etandika negotiations naye wanamugamba noni ettaka awalala wonna ate newaggulu yamugambye nti nze kino kisapootinga. So negotiations zo already you're starting negotiations on the negative. Oba onfuna bw'ogenda mu negotiation olina okubanga you are at least 50-50. Naye kati ono kayito zafire bamugambye etandika negotiations naye nga yalinako 10 bali balina 90 nti tosobola kwokanya byabo because negotiations can fail. Bwe tugenda mu negotiations engamba owaayi eno esimu ngikubuza emitwalo 4 gwe n'ogamba nti nina gumu okitegeera gwagigula nze nekugamba simu yange kanjeetwalire tulemaganye kati wona tubalire omufu failing. Omukulu yamugambye I totally support this. Ekyokulala n'amugamba
kola ki noni ettaka ewalala wonna tebagala tandika negotiation nabagambye noni ettaka ewalala wonna we bagenda okuzimba. That means it is a concluded program ofuna bulungi. So Luzira prison Wei is prime land, but these mafias in the government will stop at nothing. They want everything. That is the level of greed gye baliko. Level yaabwe ey'omululu eri so high nti they will stop at nothing, bajja kutwala anything. Naye waliwo omwogezi omu yali onarebota maguzi yali beti n'amboozi bakireke yagamba nti osobola okutwala ekintu ekirala kyonna kyonna naye tosobola kutwala ttaka. N'abazungu byabalina okutwala ku myaka 62 gye baatukulembera ne batufuga ne batutulugunya ettaka lyabalema era ku nkomerero lyaddirira Abannayuganda lyaddayo ew'Abannayuganda. Ettaka lino ku mataka getuze tulaba nga badevelopinga n'ebisoli gye bawa twakamala okugaba ebbiliyoni 8 nga tuziwa Subiri atuzimbire State of the Art Conference Facility eyahostinga naamu ne G77 plus China. Ofuna bulungi ne tumuwa sente ku private property. Ofuna bulungi omwe w'omusolo yakwata sente ze n'aziwa Subiri azimbe hotel conference facility state of the art. Kati ungamba otya nti kiso agent twetaaga conference facility endala. If we could host abagenyi abajja mu NAM ne G77 plus China at that magnitude, that is a very high level conference. Is it really urgent okugamba nti musaawa eno kati twetaaga conference facility? Bagiyita FM 107.9 ekula ey'omukawulira kandi kagalukula bakantwalaganye naye gwe alina amapaapaali 0.5 ensa bateesa batitulabe 0.5 Hello? Genda masa kumalira. Amaso. Bagiyita FM 107.9 ekula ey'omutwawuliro amasimu nga gatyayakira maanyi naye akadde katulireko onayogera kusabusimalibwa Niyanziza muganda wange okusookera ddala njagala okusiima bonna bonna abatuwuliriza ku ssaawa eno
ngeri enjawulo nebaze n'abo basobola okuba amasimu akaseera katuyidde ebiga naye ng'ekisinga obukulu nze ndowooza nti ebigambo bino bye twogera byongera okuzuukusa Abannayuganda. Ffenga abasobola okufuna omukisa ne tujjako ku mpewo za paaka sifa abasinga amagezi era sifa abasinga amaanyi sifa abasinga obuvumu. Ebigambo bino tubikozesa musobole okutegeera wajje tubaddewo we tuli ne wajje tulaga okutuuka wajje tulaga. It is a collective effort. Nze naawe abalina okulwanira Uganda eno. Muganda wange Fred azijjukiza ebintu bingi nnyo nga mwe mubadde n'okutibwa kw'abantu b'e Kasese n'enzijukira n'okutibwa kw'abantu b'e Mukula mu Teso bwe baayokera mu kiyumba kyegaali omukka. Gavumenti emu eno bizze bibaawo gavumenti emu eno kwegamba ebintu ebyo byonna byonna bisukusa Abannayuganda amaziga ago gonna kati tugenda okutuuka ku Frank Senteza, tugenda okutuuka ku Yasiini Kawuma Yasiini, tugenda okutuuka ku muwala ono Rita Namukenya nga mu butuufu ekintu kino tekigenda kukoma asobole okukikoma effe. Naye omwami omu yayogera n'agamba freedom comes to those who fight, not to those who cry, because the more you cry the more your people continue to die. So rise up and fight for your rights. Omwami oyo omugaji kyaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yayogera ebigambo ebyo gagamba nti engeri yokka gye tugenda okufuna eddembe ng'Abannayuganda si kukaaba nnyo, wazira kuyimuka tulwanirira eddembe lyaffe lwokubanga gye tukoma okukaaba n'abantu baffe ne bajja okukoma okufa. So n'olwekyo muganda wange kale kansimbe nga nyongera okwebaza abatuuliriza bana abantu baife abalituuliza bana mwena nongera okubasiima tekwagala okutuuliriza eriyo ne muganda wange ali kuwuliriza eyo aye nga gundi ali kutifulira emutala w'amayanja buddaka bamwetaga waya ye coordinator of one mubukiriza mbire kale yali awuliriza era nga waya sebo twogera okusiima mwebale nnyo n'abatuulize nga mwena mwebale mbasiimye nnyo era mbasiibudde nsigadde Andrew Kiza Kaluya omwana wa Kyabazinga Afunvuwe Ssaabasajja Kabaka Munnaddibi okubiri awangaale. Byebyo ebya Andrew Kaluya ensonga zinyonyere bulungi. Ensonga eziriwo twogerako Komera Ly'Eluzira mulimanyi bulungi bwe liri. General Museveni olwo yasazeewo yataddeko stamp nti liggibwewo litwalibwe Buyikwe. Kati n'amala n'agamba otafiire nga ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ateese n'abatyangatanga ndowooza byebyo balabe bwe kigenda okuvaamu obulungi. Bo bagenda kuzimba woteri gagadde 5 states ng'ebbeeyi mu nsi yonna ne Komera balitwala gye banatala balizimbe libeere nga lya mulembe. Naye nga yalaga nti ensonga yagiwagira nnyo era yagisiimye naye ati ng'agamba oli bateese gye bagenda kuteesa ate ng'olwo ne baza okuteesa nabo kubuzaabuza na kubuguyaza just byateekawo naye nga yasazeewo dda. Kati nno tetumanyi oba bino binaakolebwa bajja ddi gyo balitwale mu nsiko wanaazibazibuwali okugendanga okukyalira abantu bamwe Buyikwe mumala kusala ku mazzi mumala kulinnya nnyanja ne musala ne mugendayo ku bizinga gye baagala odditeeka babalemesa okugendangayo. Kati ate ne wano tibajja kuzimbawo olaba ekiri Lubowa bali wansi ku ddamu kosi nono bijja kubeerawo bwe bityo n'ekirungi kino ettaka terivunda ate terigenda ne banaalibba gavumenti yakyagwanyiwe nejja tujja kutereeza oteekewo ekigwanidde okubeerawo Abannayuganda nga bakiganyulwamu ate nga bakifunamu. Naye kati nga sofa nga bitambula obubbi mu gavumenti ya General Museveni buli wamu bo babbi bubbi buli kimu bakibba buli kimu bakirowooza okukibba buli kimu balowooza okukinyaga tebeerekerayo bo buli kimu bakirabamu kukibba wano bakirabamu kukibba wano bakirabamu kukibba wano buli kimu bakirowooza okukibuzaawo bubuza naye nga tusabirigane ku lw'eggwanga lyaffe Uganda kuba bye tutambuliramu si byangu
obutemu bungi, obwavu bungi, obubbi bungi, obulyazaamaanyi bungi, ekiwamba abantu kingi, ekitulugunya abantu kingi, ekibba bululu kingi, buli kimu kiri mu pulinte wano e Uganda. Naye byonna okubikomya ebikolobero tulina kusituka. President Kyagulanyi kyatugamba era n'omukulu Kaluya akasemezaayo, freedom comes to those who fight, not those who complain about those who sit down. Abavayo ne balwana be bafuna eddembe lyabwe mu mbeera ki oba mbeera ki ng'omaze kulwana n'esibya kutwala n'ozinga emikono nga Mukama Katonda tuyambe, tebikola. Tulina okulwana tutereeze eggwanga lyaffe.